kugambye nze ekiseera kyatuuka ng'embeera nzibu ng'embeera nga kugamba sitaani ng'agolodde omukono atukubisa bumaliri. Finally esala ya Pastor Bugingo emaze netuukirira. Mulowooza te tebamuwadde invitation y'okusibula muwala we? Video ngikuletedde yonna. Teddy Bugingo musanyu era ayongedde kubeera nga asabira bonna abali ku tiimu baba bali ku side ye video nayo ngikuletedde maaso awo byonna nga bimbyogedde ngenda kubanga mbikuplayingira naye nga tetunagendayo. Video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like kabirenge kasotambula katukira bonna abanjekedde okumanya kweno information naddala team Teddy Bugingo team Pastor Bugingo namwe mu comment section awo mugenda kubeera nga mutubulira kyeyakoze gye kiri oba nedda onakukolera nga bwenkugambye Teddy Bugingo avuddeyo n'agamba kino ye talina buzibu eri omuntu yenna era asobodde okuvaayo n'abalaga empeta n'agamba kino ye takolanga ki takolanga divorce ne Pastor Bugingo era mpaka ne kati bakyamuyita Teddy Bugingo era yavuddeyo n'akasaba n'agamba kino mbuno buli omu ayagala okubeera nga awerekerako Doreen owiiki ejja ye talina buzibu era navayo n'akubiriza n'agamba kino ne Pastor Bugingo waba waali asobola okujja n'awerekera muwala we waba ayagala tayagala kuvaayo omusajja talina kugenda ku katuuti ng'agamba nti no bannange omwana wange bamutunze mu bazungu biki amuwadde ofa y'okuwerekera muwala we. Lwaki mbyogerera soka owulirize tumale tweyongereyo. Kugambye nze ekiseera kyatuuka ng'embeera nzibu ng'embeera nga kugamba sitaani ng'agolodde omukono atukubisa bumalirivu naye ne mbagamba abaana bange nti eno embeera tugiyitamu buyisi. See, it's not permanent. There is no permanent situation. Ne mbagamba eno tugiyitamu ate tugenda giyitamu n'obuwanguzi era ab'emikwano twagiyitamu tuli mu buwanguzi tuli mu kucelebratinga ffe tucelebratinga enkya n'eggulu. Ebimu mubimanya kuba kati American Embassy yapostinze Doreen naye nga ffe twali twategeera dda nti Katonda yakola ekyamagero okitegeera naye twalabiddeawo nga ne American Embassy ekola kiffe twakitegeera dda like a month before okitegeera naye laba American Embassy bwemupostinga okitegeera bagambye nti bonna be American Embassy bepostinga babacelebratinga nga bwe bacelebrating nga bwe mubacelebratinga nga bwe mwacelebratinze Doreen. Kisa kya Katonda okitegeera kisa kya Katonda kati Bible egamba nti abaana bammwe bajja kuyigirira gift ngenda kulekera Katonda ensonga zange. Nagamba nti akola ebikulu ebitanoonyezeka. Nti naye nze njagala okunoonya Katonda era njagala kulekera Katonda ensonga zange. Akola ebikulu ebitanoonyezeka eby'ekitalo ebitabalika. Mukwano gwange mutabani wange Bricks nkulamusiza nnyo. Mukwano gwange lekera Katonda ensonga zo. Mu nsi muno ebintu by'ensi byewuunyisa. Ensi esobola okusalira omusango. Ensi esobola okujajinga yemanyi engeri gyakujajinga naye ne bwe baba bakujajinze lekera Katonda ensonga zo. Lekera Katonda ensonga zimulekere. Muleke Katonda atule mu ntebe ye. Bible egambye nti akola ebikulu ebitabalika. Bye Katonda akola ebikulu. Bw'aba abikola tabala nti nakoze kino namukoledde kiri namwadde omukka ne muwa emmere ne muwa tali nga mwana wa muntu. Omwana w'omuntu yakola ebyo. Naye Katonda waffe akola ebikulu ebitabalika okuva obudde bwe bukya asiiba akola paka we buziba akola. Lekera Katonda ensonga yo mukwano gwange. Simanyi oba ogamba otya oyinza okuba ng'oli ero li single mother
oyinza okuba ng'oli eyo bakugoba ku mulimu, oyinza okuba ng'oli eyo oli mu mabanja gafuka mabanja, oyinza okuba ng'oli eyo boogedde kale bw'obanga owakana kale labira ku Teddy. Bw'obanga owakana kale labira ku Teddy kuba nze Katonda byankoledde bya lwatu. Ebyange Katonda byankoledde bya lwatu. Okitegeera? Naye ensonga yaki yakulekera Katonda nsonga yange si yakulwana. Lwanira ku vivi. Fukamira olwanire ku vivi. Okoowole Katonda nga bw'otamukoowolangako. Weerese otulo ofukamire wansi. Ogambe Katonda ku luno nzize kuleeta nsonga yange. Yayogera mu Isaya 4:2 kale kigambo kya Katonda. Ebya Doreen Habujingo nga tubitadde ku mabbali ate mulowooza omukulu Jenkins Mukasa teyeefulidde akasuku huno mukuletedde ne Tamale emirundi Junior Tamale kyakoze kasuku ku live y'omukulu Jenkins bino byose genda kubanga byogerera nnyo kubanga video weeri ngenda kubanga njikuplenga nyongera okujjukiza kwa tana subscribinga bagate ku mukutu gwa fuguno so that oberenga ofuna latest updates ku buli kimu ekituuka mu ggwanga. Sokolize Haji Abudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umanyi Kasuku alina fire problems namulabamu. Let me help him. Kasuku feels that is more important than everybody around, which is bad. Kasuku wants to shine alone. That's also his problem. Ekyokubiri ayagala nnyo okulaga ensi nti ye yategeera. Ekyo nakyo kibi. Woba wali mu boys dormitory nabyo ebyagibaamu people conflict every day. Fena tuba n'obutakkaanya naate gwe tewe distancinga nti ate gwe bali bye balimu bya kisiru ate nga naye wabirimu. Sente za Amini we zajja ye yasooka okuvuga emmotoka okutuula mu liteeka okuzikula Ate yazitwa teyazigana naye yajja he came. That means he was interested. Ate ne beyaziwa ng'olwo yeefudde anyize era yaziwa ntambi ne Saluma ate n'azibajjako. That's what his story shows. Nga bwenzijja wano nga bwenzijja nengamba ebya sente za mwenzi nyize Jenkins zikwate bbiri baki kwate bbiri nze nyenze aye ne mbakubira simu ze sente zange. That's what Kasuku did. Omanyi Kasuku thinks is a good psychologist. I'm also a good psychologist Kasuku. Yes. Tulaze Kasuku tayiza kunza nyankwe. Kyokka kyo bawakirabirawo nangamba mbuka kati ebintu bye tukola tulina webawo obutakanya tutuule tuwogere. Yasooka n'aleeta Pastor Sempa Nanvuma. I still remember Pastor Sempa Nanvuma nandangira ndi musiyazi nga Kasuku wali ne mugamba erazo okugwa ku accident by the way. Nze ne Kasuku twali twayawukana. Wano nagwa ku accident we twaddamu ng'aleese Pastor Sempa Nanvuma. Mwaddamu ng'aleese enkoko we nafuna accident awo yandeetera enkoko nveemu amannyo nga mirera naye enkoko teyali mu good face yali era yakundabisa.